Lydia Jazmine bamwewerera abamwewerera baabanooo bakuleetedde Bobi Wine asobeddwa nabyo sibireseeyo ensonga ziizino Zari naye atusobedde atukakasizza bye tuliko tulimba panda naye simuleseeyo nkwaniriza nnyo gwe omulungi akyali wano ku Clarity Source 256 nenkwebaza egyo gyonna gyosazeewo okutuusaako engalo nenkugamba gwe eyakatwegattako bambi subscribinga osobola ofuna ekisinga onyige ne notification bell video eberenga ekutukako akaseera konna munnange gwe video tujuwe like comment section ebeerawo tutandikirewo mu kaseera kano kennyini. To wishing a happy birthday to Keys Salameda, happy birthday to you. No muchala Fifi Parker munange a happy birthday to you. Mungeli yemu no muchala Candle na yesi mulese yo happy birthday my dear. Nga nkutandi kidogwe omulungi ali nafe omuchala Zari Hassan stories tuza tumukola ko nyingi era nga mwezo mwemuli n'okubeeranga ye n'omukolu gike kopa bali mukwano wabula ni wankubadde omuchala ono azze abyegana era nga n'abamutuuseko abamu ku basasi baffe bajja ne bamutegeeza namugamba tumulira amazima ffe nga ffe otubulye ddala ekituufu kyekiki omukyalo ono yabagamba nedda omuntu tasobola beerako na mukwano gwe nze bannaye mundeke ne byemwogerako sibimanyi wabula ekintu ekiri confirmed era nga gwe omulungi nagamba nze soogera byanjwanjwa simala gakubuulira biki ebigenda mu maaso wabula story nsooka gituukako ne ngamba kino kiri kitya abakulu bano gamazima gali nti n'ebifaananyi byennyini byeyogerera omukulu ono alabiddwako mu ngeri nnyingi ng'akola ebiraga nti Zari wange namwefunza mwebye muliko mwogere temwinina temutugamba tewali temuyinza kubeera nga ate mutukakasa okubeera nga kino ekintu mukijjawo mulina na mitima mibi muyinza mutya okubeera nga omuntu anyumirwa byenga mmwe munyiigwa muli balogo temulina beewamwe nkugambye abantu bano mu kaseera kano tolina kyobagamba obufaananyi obulumya obwongera okukakasa nti bana babiri bali bonna nabo bwafulumye dda nagamba nkuwa ekyo kyenyinyi ku Clarity Source 256 nga wolaba emmotoka eyo munnayi n'emmotoka yafulumye bagiyita Zari 3 gipi nga kitegeeza giki kopa nga bwolaba video zino eno ababiri bano bo basazeewo mwebyo mubikole mulumwe mugenda na loga temukole entondo kubanga obulogo bujje buli bukisi bamuwadde buhag bamuwadde mwebogama muna Zari is there twerking omusajja nga tamufa akola omwami byabeeramu mweje mutaba mwenugu gye mugiwulirira omukyalo no talina kye mumugamba outings okugenda mbufu obusanyukirwamu okunyumirwamu ng'abagalana mwaye temulina kye mugamba Zari yevuddeyo n'agamba nti mwe bantu mwenna mwe mundeke temulina kye musobola kuŋŋamba gwatandise atansuza you never put anything on my table muyinza mutya okuŋŋamba mbu Zari lekerawo okola kino temulina kye muŋŋamba let me enjoy bannanga mumuleke mulekanyumirwe omukyalo ono bweto bweyategeeza naye nga ye negike kopa if they decided like that ffe tetulina buzibu wama Zari we wish you all the best ingate tugenza maaso okusaidia abakyagulanyi nagamba gwe kyagulanyi we tumwogerako tubeera tumanyi eri gye tulaze emagere gye tubeera twogerako munnanga amawulire agakatuuka ku mpewo zaffe tegasanyusa yadde era gali confirmed nagamba ffe tetumala gafulumya tusooka tikakasa ne tusooka tukikuwa omukulu ono ali suspended tugamba omukulu Solomon Kampala mutabani wa Bobi Wine gwe twogerako oyo gwolaba mu kifaananyi munnaye omukulu ono bamususpendize ku ssomero gye yabadde asomera nga basomesa bamunenye ne mugamba munnange wummulamu ekintu kya marijuana kino okitadde ku leve endala munnange gendako ewaka era wetwogera omukulu ono yasindikiddwa waka mu ssomero taliimu wabula ate njagala okujjukizako emabegako era omulenzi ono yakolako video abantu ne bagamba he was smoking yakikoze live ya influencing abaana baffe biki jukira he's a public figure wabula ne tuvayo ne tugamba banaye katubatereze yali sa smoking wabula it was just a filter wabula ku mulundi guno etwogera bambi bamugobye ku ssomero lwa nsonga ya marijuana wabula katusabe nti ekyo nakyo si kituufu because he's influencing very many young people era bangi abamutaddeko amaaso katusabire nti ekyo si bwe kiri nate nga tugenzeko owa fig baby ono ekyomubiri kyo Lydia Jazmine yakisa ku style ndala nnyo omukyalo ono gwe twogerako mu kaseera kano bannanga abamwewerera mususe mumuleke muno wekikyogerako n'omukulu Waikibenda naye ku luno tumutwaliddemu omukulu ono yakoze post na postinga n'agamba nti bannange mwana gwe Lydia Jazmine gwe naye kale nagamba bannaye zeefudde naye bannaye Lydia Jazmine gwe kale nakolima n'okukolima omukulu oyo gwe mulaba naye omukyala ye Lydia Jazmine ekyokulumya abantu ekyokubateeka mu mbeera ekyokubalaga nti nze kambalage mama wange kyeyampa temumunyumiza anti yo obufaananyi n'obupozingi bwonna abukola nga bw'obulaba awo
wabula ate era wetwogera ku bamwewerera n'omukulu Crystal Panda naye tetumulekaawo. Jjukira ku Valentines omukulu Crystal Panda yagamba bannange mukyala Lydia Jazmine lwaki tokkiriza nobeera my Valentines. Omukyala ono n'agamba nedda nze tolina ky'oŋŋamba wabula nze saagala ba celebrity ndeka neesonyiwa Panda ndeka. Era nga naye n'amugamba neesonyiwa nga womanye omukyala ono yebambi mu kunyirira anyirira ekyafiga nakyo akibakubisa yadde abamu bali bagamba musuuza ate grenade nedda omukyala ono ye tannaba kuvaayo ng'atugamba nze yono gwenjagala ebyo ne muliko byanjwanjwa eyo nayo nga nkugjeyo nga tukyali ku nsonga y'omukulu Crystal Panda. Omukulu ono tumumanyi bulungi era nga obeera following media nga tumanyi mukulu Crystal Panda wenoonye weetereze. Omukulu ono munnange byenjagala okubulira biri nti yaswaziddwa. Omanyi omukulu ono agenda ku masonda g'enjawulo n'aba interviewinga ku properties ebintu bwe bityo era nga eno ebeera gwali ku NTV. Munnange omukulu ono yabadde ku show emu nga ali mu interviewinga omuwala namu blasting n'amugamba gwe kankuweldevo kitegere era nga ogenda olaba video eno tulyoke tugikubaganyeko ebirowoozo. Omuwala yamugambye nze ondaba wano tolina ky'oŋŋamba because I'm worth your salary. Ebyo bye bakusasula bye nnyambadde wano. Can you even imagine omuwala ono? The boss of the school. Really? You talk like a boss. But I'm the boss. You're the boss? Yeah, You got money? I got money. Really? Yeah. How much do you think you're worth? Worth your salary. Do you know how much I'm paid? Do you know how much I'm worth? I don't know, because Nga bwalengedde video eyo omukulu bamu blastings ne bamugamba gwe I'm worth your salary. Can you even imagine omuwala ekyakoze kyembutuufu sisobola kugamba nti kyabadde kirungi yadde kuba yenna yamuwadde level n'amugamba tolaba nti obuuza nze ku luno kankuddemu ansa tojja kunzirira era nga omukulu ye bwe bitowe byabadde. Naye nga womanyi tomukalukalu tajja lusera ye Crystal Panda ajagenda maaso ne shows era byo bye mwakoze si byamaanyi. Okay, nzikiriza gwe omulungi nguse buli wano. Thank you for supporting Clarity Zos 256. Nkugambye gwa yakatogatako you can subscribe and get a notification bell. Video tewolabira jiwa like ate munange gwe noberanga ebirungi byonna osoka bifuna wano. Mbade Fatuma Sulaiman wendinzo okuberanga nkuwa ekyo kyenyini what you deserve. Tudemo omulundi ogujja. See you then. Bye bye. Ciao.